weewa bannakyeto okumanya kino nno kitundu kya kusatu ate kigenda okubeera nga kitandika audio waffe. Nze Dr. Batindira Bamaga Kaddu Baligeya Nkoona. Leero tuli mu buwangwa, twagala sobo funa omugabo gwoggwe. Kwata omugabo gwo nnyama. Mmwe abalangira omugabo gwammwe ssebo nnyama gwe mwafunanga ate onaawakana. Nkugambye ennyama oba ogigaana gw'omanyi. Gigaane tulabe oba abalala tebaali. Weerumya wekka. Bw'ogigaana abalala ne batalya. Bannakyeto ky'okumanya tuve mu kubalaata, tuve mu kandolindoli nti omusota gussente, omubuuze nti obadde oyagala omulalo y'abaafa. Nfundikidde ekitundu ekyokubiri nga nkunnyonnyola olutalo lw'ebirumbirumbi era ne nkutegeeza nti ebirumbirumbi bye bibeera ebisagazi ebito. Tebalwanyisa bisagazi bikulu. Oyinza okwekanga ng'oli aggyeemu eriiso munne mu by'okuzannya ate nga ssebo gulinga muzannyo ogwo nno. Yadde lubeera lutalo lwe tuyita olutalo lw'ebirumbirumbi naye olumu gubanga muzannyo. Kati oli ayinza okukanyugira bwe zibeera nga muli nkulu n'akuggyamu eriiso. Lwaki tukozesa ebirumbirumbi oba ebisagazi ebito? Tukozesa ebyo bye bikiikirira amafumu ge twabanga nago. Eri ayinza okubuuza kati tetukyayinza gafuna, ekyokuddamu kiri nti tugafuna naye emirembe gigenda gikyuka olw'okuba tetuyinza kwata mundu tusange omutaka Ssemanobe ng'akutte mundu fulumya amasasi kumukumu ayinza okutta abantu mu by'omuzannyo ng'ogwo. Tukozesa ebirumbirumbi oba ebisagazi ebito okuggyayo akalombolombo kali ate akaali ak'amafumu. Olutalo olwo lutegeeza kinene lwakuba nti nga ffe abantu olw'obutanoonya kumanya n'obuteefiirayo, omutaka Ssemanobe ateekwa okulwana ng'akalombolombo akalaga nti olusozi olwo alukuumira ddala butiribiri, tolina w'oyita. Ke kalombolombo akalaga nti alukuuma butiribiribi, tolina w'oyita kumala gasaalimbirayo nga toli mulangira. Jjojjuuzi wano waliwo gwe twalaba eyayagala okwewaŋŋamya. Ekireese ekyo muleke mbagambe kivudde lwa kubeera nti mwe Abaganda twesuuliddeyo ogwa Naggamba ne mwebaka. Abantu abalwanagana n'Obwakabaka bayitirivu. Nabagamba temulowooza nti babaagala nnyo. Ebikolobero byonna ebiteekwa okubanafuya, ebiteekwa okubakaabya amaziga mu mitima gyammwe, ebiteekwa okubaleetera okwenyiwa Obwakabaka bwammwe biteekwa okukolebwa oba mwagala oba temwagala, okuggyako bwe mulifuna abo abakkiririza mu Bwakabaka bwammwe. Ensonga lwaki nabagamba China tesobola kulaakulana ng'agikulira mu Tanzania oba mu Zambia. Ensi yonna okulaakulana, oba oyagala oba toyagala, abakulembera ateekwa okubeera ow'eggwanga eryo, oba tukyogere nti eggwanga lyonna okulaakulana, abakulembera ateekwa okubeera nga wa ggwanga eryo. Naye bw'abanga si wa ggwanga eryo, ne bwe mulyogera ne muzannya ku iso bbando
nti tetwagala bintu bya kususula mu mawanga. Nze byonna nseka busesi. Ebyo bye bintu eby'okuwubaanya era bye bintu eby'amakwekansamu byogerwa naye tebiteekebwa mu bikolwa. Kyova olaba ffe tubeera eno ne tubakoowoola muveeyo mulwane lwakuba maama. Olutalo olw'ebirumbirumbi nkiddamu ogusembayo luba lutegeeza abantu nti Omutaka Ssemanobe akuuma nnyo olusozi olwo era aziiza abalangira abalala bonna okugendayo okulya Obwakabaka. Kubanga bwe bagendayo ne batuulayo, kituufu tuyinza obutamuyita kabaka naye aba alina engeri gy'anafuyiza amaanyi g'Obwakabaka. Era olutalo olwo lw'ebirumbirumbi bwe lwaggwanga, Ssemanobe oyo Omutaka abeerayo yakulemberanga kabaka n'amutwala mu nnyumba omwabeeranga omulongo wa Buddo. Omulongo oyo gwe baayitanga Lumansi. Waliwo n'omwami gwe baayitanga Buddo. Nnyinza obutamunnyonnyola kubanga ebyama ebisinga tubyesigaliza. N'ate si yavaako ekitundu ekyo okuyitibwa Buddo. Nabannyonnyolako emabega nti omuddo ogwabeerangayo waliwo omuddo gwe tuyita embubbu. Mu Luganda tuguyita Buddo bulungi. Erinnya Buddo kwe balisala ne livaamu erinnya eryo Buddo naye nga liggwayo nti Buddo bulungi. Wabeerangawo omuddo gw'embubbu nga mulungi nnyo nnyo nnyo. Oli bwe yabanga agamba munne n'amubuuza nti ogenda eri awali obuddo bulungi? Ono n'amugamba nti ye ŋŋenda eyo awali obuddo bulungi. Erinnya Buddo ne litandikira awo. Naggalaba era weewamu batuumayo Naggalaba olw'okuba waabeerangayo emiti ate emibajjangalabi. Naye kati gyonna mwagimalawo oba mwagyokya manda oba mwagitunda. Abantu nga banoonyeza akawogo zisanga nga baagitunda baagisalamu embaawo. Naye kati eyo ennyumba ey'okubiri era batwalayo kabaka. Eyo omwabeeranga Lumansi omulongo wa Buddo. Waabangawo akalombulumbo Nazzi kuno ak'okujjukiranga kubanga kabaka bwe yabeeranga omulamu yagendanga ewa Buddo n'ayingira mu nnyumba ye ne banyumya akalombolombo ako obutakaddirya era bakakomyawo. Kabaka oluva mu lutalo lw'ebirumbirumbi avudde mu ssabo ly'omulongo Sserutega omulongo wa Kibuuka, bw'atyo n'agenda n'ayingira mu nnyumba y'omulongo Lumansi ow'e Buddo. Munansonyiwa obulago. Bw'ava awo ate ne balyoka bamutwala mu nnyumba mmwe nnyini eya Buddo. Waliwo ennyumba we zaateekwa okuyingiramu nga tannaba na kulowooza kutuuka ku nnyumba eri gye mumanyi nga Buganda. Ennyumba Buganda eyo nno abasinga bagimanyi. Ogendangayo kko n'olambula. Naye wano Omuganda okutwalayo omwana w'alambule bw'amutwala mu bintu bya kuwuga olabira ddala obwongo bw'Omuganda n'ogamba amagezi agamwesiranga. Omuganda nga yabanga mugezi. N'essebo n'omusanga ng'ali eri bakunama n'abaana nti bali mu kuwuga. Ensi yaffe.
bwe bava mu nnyumba eyo ate ne bayingira mu nnyumba eri endala eya Buganda. Ennyumba eyo bagiyita Buganda, gy'eri e Naggalabi. Enju eyo kyagituumya erinnya erya Buganda bwe nali nkola okunoonyereza kwange. Kyajja lwakuba nti Omulangira bwe yaweebwanga Obwakabaka, bwe yasookeranga okusula olunaku olubereberye, olw'okuba bwe yasookanga baakitwalanga nti kati Obuganda buli awo wennyini mwali, era kyebava bamussa mu nnyumba. Mulimu n'emikolo emirala gye sinza kwogera. Nabagambye abeefuula abamanyike bantambaala. Mwagala wano njiwe bwino. Ebyafaayo bya Buganda ebyekyama bingi bye nnina. Bingi bye nnina. Naye ng'ate si bye tumala googerayogera mu bantu. Enju eyo bwe nali nkola okunoonyereza, Kabaka yasooka okugizimbayo baamuyitanga Kabaka Namugala. Era Kabaka Namugala ye yasookera ddala okwebaka mu nnyumba eyo gye tuyita Buganda. Wabula bw'abanga yaakagiyingira waliwo emikolo Ssemanobe gy'ateeka okukola gye sijja kwogera, nga mwe muli n'emikolo gy'okuwa Kabaka embuzi. Kabaka n'agirya nga njokya, akabonera n'amatooke ag'empogola ng'akabonero akalaga nti ateekwa okukulembera Buganda n'obumalirivu. Era omuntu yenna ateekwa okulya amatooke ago amooki n'embuzi enjokye ng'ali mu nnyumba eyo, kaba kabonero akalaga nti akyali mulangira naye ayolekedde omutendera ogw'okufuuka kabaka. Tetunnagutuukako, nja gunnyonnyola tugende mpola. Awo wonna baba bakyamuyita mulangira. Olutalo lw'ebirumbirumbi aba akyayitibwa mulangira. Ayingire mu nnyumba ziri zonna Buganda aba akyayitibwa mulangira. Waayitibwa Kabaka yewa tugenda kumanya. Gwe tuula nkunnyonnyole kubanga gwe nagunjukira era ebyo bye nsuza mu mutwe gwange. Katono kalinga eŋŋumi naye ebirimu. Bangi nnyo n'ab'emyaka 80 tebalina kye babimanyiiko. Bwe yalyanga amatooke amooke nga kabonero akalaga mulangira. Era Omutaka Buddo tannaba kumuyita Kabaka kubanga Omutaka Buddo asalawo kinene nnyo oba oyagala oba toyagala. Ne mwe mulowooza nti Obwakabaka kunaanya? Si kunaanya nga bwe mulowooza. Era temubiyita ebyakifuula nnenge kati bye tulengera. Eriyo n'abasika bye baagala basseeko mbu nga tayambadde lubugo, mb'olubugo lwa sitaani n'otunuulira. Ebyo byonna bye byandeeta okulwanagana n'abantu. Ate nga tebansobola, tebayinza kumpalampa ne bansobola. We bakoma wentandikira. Emikolo gyonna Kabaka gy'akola ng'ali Naggalabi, ennyumba zonna zaasulamu, ennyumba zaateekwa okwebakamu afuna ebirooto, amaanyi ga lukenge. Omuntu omukulu era ateekwa okulaba nti amulambula amanye embeera gy'alimu. Ali omu yekka abeera Ssemanobe. Abalala tebakkirizibwa. Ssemanobe nali mbannyonnyoddeko emabega
oyo nno omwana yamuzaala yali mugula, oyo nno yali mwana wa mugula, era abava mu ssiga lya mugula Entebbe ab'Emmamba be bavaamu Omutaka Ssemanobe. Akatwe kange katono nnyo naye kaveeko, kayina ebyafaayo nga teriwo embitunula naye nga byonna biri mu mutwe. Ne ndyoka nkunnyonnyola n'onyeenya omutwe nga mutuula ku bujja alinyiddwako mu kkanga ku jjoba. Nange olumu ngira ne nseka ne ŋŋamba naye empewo nga z'amaanyi. Kubanga era omumwe nnyini Kabaka bwe yeebaka mu nju eyo alina ennaku z'ateeka okumalamu, waliwo ennaku 2 9, Omutaka Ssemanobe bw'amunonamu amuzayo mu ssabo lya Buddo omulundi ogwokubiri okumulaga oluwanga lwa Buddo. Alulaba era n'abaako n'emikolo gy'alukolako gye sijja kwogera katwekisize. Bwe nabagambye okwabya ebyama ne kitegeeza nti byonna naye nze nnyina kye njagala leero okuggyawo abantu abo ababuzaabuza abantu ababuza ne bawuubaanya abantu. Njagala mbalage nti bye tulina bingi mu mutwe lwe obutabyogera tekitegeeza nti tetubimanyi. Mu biseera ebisinga bye mutatera kunteebeza ate bye mba nsinga okutegeera abantu kye batamanyi. Egyo emikolo gy'obuwangwa era nze ndaba n'abantu abeefuula abasamira ne beerimbika omwo byonna byapya. Omugole omukazi byakuba kunva era nabyo bwe ndijja ndibannyonnyola. Nali ŋŋenda linda abasamize namwe temujja kumpona, naddala abo abeerimbika mu kintu nga tatuulwako yadde empewo nga bamaliridde okubba abantu. Mwenna nja kujja. Va kwoli bali abankubira ne baŋŋamba nti oyagala ate tulinnyira mu luwombo, abaana baffe banaalya wuwo. Ebyo tubikooye nga mubba abantu buli lunaku, be mubba bo abaana baabwe banaalya wammwe. Linda nammwe kennaabayingirira mujja kigwako. Kimanya ntuulibwako empewo n'asooka agira daga teeka n'ebigadi teeka n'ebigadi yangu. Mugundi mwe mutuleke muleke n'abantu baffe okubeera nga mubajooga muto. Nzija banampona. Ekyoto kikutte omuliro. Kyoto kikutte omuliro. Munywanyi wange mukadde wange Munnaluweero ow'ensonga mu Kiibi, ekyoto kikutte omuliro. Gye mbali kyaddi. Banampona. Linda olabe. Nze no bwentu bwe ntira okwogera nga asaaga beekangirawo nga audio namutadde dda. Mu bbaaba abatawuliriza audio wange era nze nabagamba omuntu atawuliriza audio wange weekaabire wekka. Tobaako gw'onenya. Weekaabire wekka. Atagoberera audio abo abeeyogeza nti biwanvu. Waliwo okuyiga okumpi. Kiba kuba kitumwandisomye nga okuva Mande okutuukira ddala olwokutaano n'olwomukaaga ate nga ku ssomero muvaayo kawungeezi. Atamuwuliriza wumula mirembe. Naye audio no muweereza Omuganda yenna amumanyi omukubiriza amuwulirize nga mukadde waffe Fred bw'akola. Fred takuvaako nga tonnaba kumunnyonnyola kikyoyize mu gundi mu audio. Si bino nti namuwuliriza naye nga tuyinza tunnyonnyola yaddi. Nabo bwe mubeera mukola Abaganda abakyali mu kugundi omwoyo ogulumirwa eggwanga lyaffe twegatte tubeere kitole. Abasamize temujja kumpona. Nja kujja obudde bwonna. Abo abeerimbika mbw atuulibwako empewo nti ate zandoosezza munaabyogera kale. Ffe omusamize omutuufu n'omukyamu mulaba bulabi ne mmanyi oyo tatulibwako yadde empewo nnema. Abantu baffe bo balowooza nti okubimanya bizibu nnyo.
nabagamba ebintu bitono nnyo byesinza kusomesa, ndowooza nnyinza obutasomesa Lusungu, naye ekiyitibwa obuwangwa ekyo kiveeko, oba ebintu oba byafaayo oba byawano oba byawe, ebyo biveeko, byensuza mu mutwe. N'olwekyo nja kusomesa. Kaakati muleke mbabuulire ekyama, yadde bino bya kyama bya nkiso, naye nteeka byogera. Omulangira ono nga tetunnamuyita kabaka bwe bamuzaayo waliwo ebigambo bye bateeka okwogera, era waliwo n'ensonga enkulu emuleetera okumuzaayo mu ssabo lya Buddo omulundi ogwokubiri. Abamanyi obuwangwa mugyogere, abeefuula nti mumanyi obuwangwa mugyogere, n'abeefuula nti mumanyi nnyo mugyogere. Akanzire bali mugyogere. Lwakuba nti nsomesa bantu bange ebimu kati nina byenzijanga okulekayo ng'akatega, abeefuula nti bamanyi babinnyonnyolenga kale. Muzannya musaagana muliro naye lyanda lyokya, nze ndiryanda. Mbabuulira. Olunaku olubeera olwokubiri ekiro, Ssemanobe azaayo omulangira ono mu ssabo lya Buddo omulundi ogwokubiri, amuzaayo kumulaga oluwanga lwa Buddeera. Era bw'amala okumuzaayo n'alumulaga, amukwata omukono n'amukwasaako, n'alyoka agujja ku luwanga olwo n'amukwasa ne ku mulongo wa Lumansi. Omulongo bw'enjogera omulongo saagala obuzaabuzibwe. Mukwano gwange Jakiri Namatovu, tobuzaabuzibwa, mba njogera ku kalira. Akalira kaba ka mukopi, ne bwe kabeera ka kabaka tukayita mulongo. Obulongo obwo bulimu ebikusike bingi abantu bye batamanyi. Era ndowooza nabyo ndibifunira olunaku. Baprofesa tebabimanyi, oba balya mmere kinaffe tugima abaana baffe, kubanga bwe tunaatambulira mu butamanya bwe tulaba kaakano, ensi yaffe ejja kusaanawo. Bw'aba ng'amukwasa ku mulongo n'oluwanga olwo amugamba nti Buddo, ayita Buddo oyo kubanga Buddo luwanga olwo lubeera lwa Buddo oyo yennyini. Amuyita n'amugamba nti buno Buddo ono gwe nkukwasizaako n'omulongo we ono, oyo ye yawanga bajjajjaabo obwakabaka, era naawe akulagidde genda oli obwakabaka era owangala okusinga bajjajjaabo, wabulewo akoogerako obubi. Mumanyi lwaki Omuganda tateekwa kwogera kabaka kibi kyonna ng'oggyeeko bano Abaganda abaweddemu ensa? Y'otandikirawo okunenya kabaka. Otandikirawo okunenya kabaka. Golooza lwaki Katikkiro bamuyita Katikkiro kabaka w'ebweru? Bamuyita Katikkiro w'ebweru nti ebisobye byonna, ebintu bye twemulugunyaako, amafumu gonna goolekere Katikkiro abaaliko. Kabaka toteekwa kumunenya n'omulundi n'ogumu. Kyova olaba nti ono Ssemanobe bw'abanga amukwasa ku mulongo oli mu Lumansi oluwanga lwa Buddo, amulaamiriza ebigambo ebyo. Ate ffe tugamba mujjukire ebigambo nti ddagala. Ebigambo tebibangako ddagala, eddagala teribangako ddagala, naye ebigambo ddagala. Ebigambo byonna by'olaamiriza ng'olina ekintu ky'okola, oli ne bw'abanga abadde anywa bunywi mingi nga mulimu ttaaba omwereere, butereevu ebigambo by'alaamirizaako bikola kinene nnyo. Gye bannange nsomese nti abantu bamanye
munsaasireko nange. Yegwe obadde okimanyi nga tonawakana nti kakibeere ekijjulo ky'emmere yennyini nnyini esookedde ddala ku lunaku lw'oyingira enju empya eyiyo. Ebigambo by'olaamirizaako bikola kinene. Tozannyanga na bigambo. Eddagala nkiddamu, eddagala lyonna teribangako ddagala, naye ebigambo ddagala. Kyova olaba bakubiriza nnyo bamaama. Maama ne bw'obanga ogunjula abaana weegendereza olulimi lw'okozesa. Ebigambo by'okozesa bikola kinene nnyo. Ate tuvenga ku kintu kye bayita omwana. Omwana omuto teyeerabira. Omuvuma ebinnyo, omuvuma kino. Omwana omuto teyeerabira. Abakyala mwegendereze. Oli ne bw'abanga oyo omwana si mwana wo oba mwana wa mujjawo, weegendereze. Omwana oyo tomanyi nkya bw'agenda kubeera, ayinza okuba nga yalibbulula n'abaana bo bonna b'ozadde. Emirembe gino bannange mwendabidde abantu ffe twefaako ffekka ku mirembe gino ne tufa ne ku baana baffe ffekka ne tutalowooza ku bantu balala. Era ekintu ekisinze okutta eggwanga lyaffe kwe kubeera n'emirembe egy'abantu abeefaako bokka. Nga ye mu kulowooza kwalowooza nti kino kirungi kya mwana wange, kino kirungi kyono, kino kirungi kya gundi wange, kino n'abantu nga bw'olowooza ku baana bo n'ow'omulala n'owa mujjawo naye bw'oba omulowoozaako. Tetuganye tukyagala era kikuluma. Naye abaana bano be tuzadde tuzaala mibiri tetuzaala myoyo. Okyayinza okuzaala abaana bo bonna ne bafuuka emiyaayu. Ate abooli gwe baazaalanga ensobe oba ebweru n'abanga yateeka okubabbulula. Twegendereze. Emirembe gy'okwefaako ffekka tusooke tugimenyewo, ensi yaffe ejja kugonda. Ne bwe tunaakomanga okulowooza kwerowoozaako ffekka. Mukwano gwange Musoke Kamulegeya bwe yali ava mu Afghanistan alina ebirabo bye yandeetera. Ne gwe teebereza omuntu okutikka ebintu ku nnyonyi n'abireeta e Uganda ng'abireetera Dokita Kaddo olw'okuba amusomeseza n'amufuula omuntu ow'enjawulo. Nze kyova olaba nsikyaleekaana n'abantu. Sikyaleekaana n'abantu. Ekkubo butereevu erigenda awali emirembe, awali essanyu litera kubeera lifundira abantu abalikwata batono. Kyova olaba n'abavujjirira bino batono. Naye ekkubo erigenda mu kubonaabona mu kwolya sitaani n'awali geyeena kiba kigazi bwe kiti. Omuwendo gw'abantu bonna obasanga eyo. Bebo b'osanga mu bimansulo, b'osanga nti musajja mukulu ayambadde ekipale kimpi ali awo alina obugulu tebutegere n'ogamba kale laba ono. Tokyayinza mwawula na mutabani we. W'osangira omukyalo omukadde ali myaka 60 adayinga enviiri lubeerera ayagala abeere muto. Eryo ly'ekkubo ky'ekiguudo ky'abantu aboonoonefu. Liba ligazimu ate libeeramu abantu bangi. Naye ly'abatuukirivu baba batono. Era nga Katonda bwe yakugamba nti ekkubo erigenda mu gundi ey'emirembe abasiraamu gye bayita jjana liba lifunda. Ne mwattu abo bokka abakkirizibwa okunyigirizibwa kwonna ne yeewaayo oba alina kasente ke n'akawaayo mu bulumi tusomese, be bokka abatuuka ku kintu ekyo eky'essanyu. Be bokka. Bano katwegendere mu bimansulo era kye bakungula. Abamu babakubirayo obubalangulo ne babakutulako emitwe. Abamu tubasanga nga babatuze. Abamu bateega mmotoka ne bajja n'osanga ng'omulambo baagukanyuza eri nti baamugye mu mmotoka ekiro.
Lwaki ebibi bino bigoberera tolowooza gwe nti bw'owuliriza n'otayamba nti ye Katonda si mwenkanya alengera. Mwe muzannya n'okuzannya. Ono gwe nkukwasizaako n'omulongo we ono ye yawanga bajjajjaabo obwakabaka era naawe akulagidde genda oli obwakabaka era owangaala okusinga bajjajjaabo wabulewo akoogerako akabi. Bw'amukuutira ebigambo ebyo omulangira butereevu era tannafuuka kabaka. Tannafuuka kabaka. Ngenda kwongera katutandike ekitundu ekyokuna. Tannafuuka. Wamma ennamba yaffe njikuwa ayinza okubeera nga otuyambako okubeera ate ng'ovujjirira ebintu bino. Ennamba yaffe eri 0773 ate 27 61 ate 27 773 27 61 ate 27. Ennamba eyo obubaka bwonna bw'oteekako butuyambako okubeera nga tutambuza emisomo gyaffe, videos zaffe zemulaba. Ate zo nzibu kati. Nabagambye mu by'okusoma byonna sikyali oli gwe mumanyi. Ndi muzibu era ndi mulala. Katutandike ekitundu ekirala.